So Ibrak ne Godfather emboze yo nonje wazibanga kubanga munnaye entadde mu position enzibu nze nga Isma nkolagana very well ne Godfather is a humble person omusajja akola ebintu bye atunda amataka tugendayo so nze siina wonna wenyinza gamba bwe yakwata muganda we in any case siina wenyinza gamba titi yakwata I can neither refuse nor refute naye mu bintu byonna bye tukola otunuliranga position gy'osobola defendinga ekintu ekyo Ibrak kye yayogera ku Godfather nagamba Ibrak Mukasa ekintu ekyo kizibu nnyo kiri deep not only ku muntu but also for you to prove ngamba Ibrak Mukasa olabe ekintu ekyo kizibu. One, time yayitawo. Two, family teri willing kustandinga nawe ne woba ogamba kituufu but how far will you go to prove it? Kuba kizibu government yateeka kubeesiga omusango gwa rape government ne gugiremerera omusango gwa rape si kyomala gateekawo. So munsi tulina okuvaamu egos mu mutima bintu ebimu n'okireka ne kigenda. But now here are two of my friends really kubanga atera otunamu musaidi ya Godfather naye omutegeera kubanga omuntu okera nagamba wakwata muganda wo nga ebintu oyina ebirimu oyina erinnya lyo ng'abantu obaguze ebintu olina kuteekako ekintu weekityo si kintu kirungi mwana kintu kirumira ddala abantu boogera ebigambo ebiruma nze nsoma mu komenti za Godfather nempulira bubi nnyo mwana nempulira bubi nga bamugamba ebigambo ebireetera ddala ennyiike ku mutima. Nziramu sigamba nti teyakikola sigamba nti yakikola kuba obukakafu sirina so n'olw'ensonga eyo sirina wenyimene nga nti yakikola okuggyako ng'omuntu amprovinze beyond reasonable doubt ekiyinza okuba very difficult to do. Nze nkimanyiiko nti babatuuzaako Mr. Frank Gashumba naye nga wegambe tutulina egos nyingi zitugaana oluusi okukkaanya. Okiwulira Ibrak musajja akola emirimu bulungi si ye muntu eyandiyagadde ajje adamejinga omuntu. The only problem is that Ibrak has only the reference to police and it has to be supported by something more. Is the family willing to come out and support you Ibrak? Sister why Godfather omuyina kale wadde DNA test zikyasobola naye ng'asobola otuulawo n'akakasa emboozi z'ogamba bw'aba tasobola kitegeeza oli mu very difficult position to prove kubanga family za wano nzibu bayinza okuba nga baabivaako. Godfather wabanga ye breadwinner waliwo ebintu dynamics enzibu ennyo mu families. Let me tell you nze kati ikyuli ne bwokera n'ogende wa mutabuliki n'ajati ne bwogamba osanze ndi essowaani y'embizzi nga kituufu tasobola kukkiriza. Kati omanyi position ya Godfather mu family right now assuming yakikola naye Ibula omanyi position ya Godfather mu family yaabwe ayinza okuba ye breadwinner nga family tekyayinza kuvaayo kuyimirira naawe ne weesanga ng'omusango oyina mutuufu naye ng'ogutuddemu ate osigamba nti kituufu. No sirina bujulizi nze nga Isma sikiinaako bujulizi wabula kiruma senga nze okigambye nze gijinjagala mu basisita bange nongamba namwebakako ng'olimba kiruma
naye ate Ibula yajjawa reference ya police. Ibula yajijjawa kuba siyeeke yagirina ne Lumbuye. Naye nga bwe nkugambye reference eyinza obutamala mu condition za Uganda wano. Yes, you need the family to back you up. Kubanga this is beyond an accusation. Omuntu jayinza taking lightly. Mbadde mbasaba buli omu asonyiwe munne tugende mu maaso kuba mwena muli bantu babuvunaanyizibwa nnyo mu society. Buli muntu tumwetaaga tusobola okusikakanya ego zino ne tugenda mu maaso kozi ekintu bwekityo kireeta sikazi. Omuntu ayinza n'okutereka emyaka eki ena n'akujja n'omujja mu bwongo n'alyoka kuba akatayimbwa nga bakayita komaniina kubanga ekintu kinene. Omuntu ayinza okwerabiza nakuba akatayimbwa komaniina either side oba oli oba ono. Simbadde njagala basaba tukakane tufune micho ground mufuneyo omuntu era nga we mwali mufunye Frank Gashumba ensonga tuzikwatirawo tugende buli muntu tumwetaaga nga radio we yayimba tinkwetaaga tinaawo neetaaga kwetaaga buli omu yeetaaga munne. Kyomusomesa asomesa omusawo omusawo akukuba akaiso abantu bawaga ku internet naye ng'otuuse okuwoza oba oyina okuyimirira mu position nga oli ku winning position. In any case omusango gudistractinga. Lwaki njogera bwenti? Because nina pain. Ibrak Mukasa musajja wange nnyo ye yasookera ddala nga nakatonnya Uganda okundabamu value and henceforth andabyemu value. Ibrak Mukasa mu appreciating naye remember Ibrak Mukasa oyina company gy'okolera. Godfather yeekozesa yajjaako mutwala ebbaluwa ku NTV nti police ekwetaaga omukozi waayo over defamation. Omusango ne woba omusinga but it creates a different impact ku company. Tolowooza nti Godfather musiru waloopa atwala ku sipaaka n'awa general manager kati gwatategeera impact ya manager. Olowooza mu kyangu manager wa TV buli wakwata ebbaluwa nagagwe munnaye bakwetaaga ku police oli abakozeeko dent. TV teyagala gitwala ku mawulire manya mu police ekivaamu nga kampani egamba waayi tuli ku ki nga tova mu misango. Naye emisango oyinza oba nga gwagiwininga nga ye gwali ku right side. Naye nkugambye omuntu senga ajja ku banka wookola n'awa general manager ebbaluwa nti weetaagibwa ku police over defamation ne woba ogenzeyo nodda manager agagwe eno nebbaluwa saagala kuddamu girisiivinga gwakumeka gwakubiri. Olaba damage bwetambula. Do you remember Ibrak nkwagala nnyo kyali wange oli very fine presenter oyina n'omutima omulungi naye mbadde njagala kukusaba to find space. Same thing ne Godfather mufune mitigation ground ekintu tukiveeko. It sits very heavy in my heart. Simanyi na side ya kubeerako. Yes, sinza kugaa nti nja kubeera ku ya Ibrak Mukasa no kubanga ate ne Godfather nkolagana naye bulungi nnyo sitimuyinako buzibu. We do business zitambula bulungi. Is a responsible person. Nina ya ntuuza olanga Isma wandiwulidde oti nze nga Isma bwe neemanyi nkugambye nkutereka emyaka egi nekkuba akatayimbwa komaniina
tonteekako kintu kitali mbwe kityo naye ate nga naye mugamba oba wakikola kyali ki wabula feesi ye ng'omugambye yakikola bwakutunuulira eyina ekintu kyekulaga Mbu Godfather gyakulaga ng'omubuuziza ekintu ekyo omanyize mpa nnyo attention to detail omubiri reaction biki sisobola gaana ate sisobola kukkiriza. I'm in that position. My only ambapiru nga tugenda mu Ramadan titufune mitigation ground tuve ku police ebintu bikole ki bigwe. Yes. Sometime wawe tujja ne waliwo tulina tula tu reflecting ku bulamu bwaffe nnyo naddala gwe nkugambye gwe omuntu agenda okukozesa akabina making sure insurance era abantu baggo bagenderera babeera nga tebava mu ddwaliro tebava ku buweke ne tebava nnyo mu pharmacy ne mu Europe bayitaayita mu pharmacy abazungu bayine empeke tobeera nga Europe ne weerwaza n'otandika ommira eddagala owedde. Don't take tablets nkubuulira mbu toyagala kukola abazungu obagambe mbu teweebaka muganda wange bajja okuwa empeke onoogenda okumaliriza nga wallahi billahi tallahi wagwa eddalu. Siri musanyufu n'aba Uganda Funeral Service siri musanyufu bantu mwe mwenna mundabe abasajja bo nga mbakolera obulangu temundaba nga nkubiriza abantu ogenda mu Funeral Service Uganda Funeral Service abasajja obulango bwa mwembukubye nabaweereza dda paying gundi yange temumpeereza sente kyokka ekyewuunyisa nina client eyazze n'agenda ku Uganda Funeral Service kuva Britain client nga azze mu Uganda Funeral Services lwaichuli si commission tebampeereza they don't pay me. Ate nga bantu ba gentleman twakanya bulungi ekintu kyensinza ofuna e Uganda honesty abana Uganda to be honest kikyabali wala nnyo amisi kigundu kyovola banga akyalaga nsekati waliwo abantu bensanga ne muwe ekitiibwa ne mpulira enjogera gyayogera ne kampani gyakulira nenkitwala nti Uganda ne kati Uganda Funeral Service era mwagala nkere nkole video nalubambula sikyayagala nalowooza ate muli bantu bakabi nekale kyewuunyisa nti ekisinga okwewuunyisa ku Uganda Funeral Service client we yavudde Britain n'atuuka ku Uganda Funeral Service yabadde ayagala genda nange tie nene mbeera kouta n'atuuka mu maaso gaabwe n'ankubira essimu n'abateeka ku lawudi n'enjogera nabo ne still didn't do anything kati nga nyomba ne kampani eyo nga ngikolako damage ng'omuntu agamba ikyuli oyogera bubi. Omanyi ebbanga lyenkubidde Uganda Funeral Service obulango wano ku Facebook nze sometimes abantu ntuuka ne mukolera ne goodwill nga bambi ndabye eddala naye obutali bwesigwa mu bannayuganda obukuusa obutali buntu bulamu kyekisuula bizinensi zaabwe. Omuntu amukolera ekintu instead of okukola kyalina okukola. Do you know to call a client from Britain to Uganda to register as a client? Sinti agenda fancha agenda babasasula buli mwezi. I am really disappointed, but I'm not mad. Waliwo amisi byangamba nesonyiwe nangamba ofunanga ofumentiriza kale kambaleke nze ngenda kwongera obbakubira obulango kuba omulimu gwe mukola ngwagala era nkubiriza bannayuganda mugende mwewandiise mubeere ne death insurance mugaggawale muvuge amamotoka muyite eyo yonna gye muyitanga muli battendo naye newookola otya mu dduniya ensondes ne woonooba ng'oli wa Funeral Service nannyini waayo yennyini mu covid yali atusomesa covid yennyini baba
Allah ayina waddamu essaala zaffe saagala basabira yonna mbi mbaagaliza kugaggawala mugaggawale muvuge amamotoka ag'ebbeeyi fiina mugerwa ye yabandaga nze nabatwalanga muli basajja babuvunaanyizibwa ne we twogera obwogezi ne meeting ze tukola muli babuvunaanyizibwa naye I am just disappointed ng'Abannayuganda balanze nsanga Abannayuganda nga ali well dressed ng'ayogera bulungi ng'alina bwandi buuku buli kye bamugamba awandiika anoti naye ogenda olaba enkya bamutadde egataliiko nfuufu nti simanyi abadde abba simanyi abadde mufere. Uganda never surprises me anyway. Naye nze ikyulye ewaliwo ebintu ebitakyambazalinga oba onsasudde oba tonsasudde is okay naye nga just kyemuba mumanya nti mwaswadde kuba kiraya nti mwamututte yali gesitalinze mwafunye sente naye still ate anyway. Have a blessed day. Love you so much. Ngenda musawumu saagala bintu byonna ku mutima. I want a clean heart. Njagala kubanga nebaza Allah subhanahu wa ta'ala kuntuusa butuusa wano. Sente tugobye sente mu nsi nodduka zino naye tezirimala mukwano. Kati oba aba Uganda Funeral Services mwagaana okunsasula is okay. Allah ajja basasula nga mutokomoka omu ku omu awo wennyini ku mulimu woofiira genda